BOCAT TV Nera. Okay, nkwaniriza nnyo ate mpozi ku BOCAT TV walekwera mpozi nga ate otuninga osubscribinga olikinga nosharinga waka waffe nze SULA SSENYONGA ate mpozi tukomyewo n'amawulire nga bulijjo tugenda kubeera nga tugakuwanga nga bwe twalinga tugakuwa just waliwo ebyali bitusibyemu ne kati we are back on air ate mpozi tukujukiza Maria's juice gwosobola okunyweka munnanga obulamu ne bubeera bulungi nnyo ebiseera kati nga bino ebyomusana osobola okubeera ng'onywa ka juice ako ate nga munnanga akola delivery amukuleetera mu office wonna w'obeera oli kasobeera ng'oli mu kitundu kya Kampala ate ng'akola ne ku mikolo egy'enjawulo amukola ne ku mikolo egy'enjawulo bubaga busiki biki byonna asobola okubeera ng'akukolera juice oyo mulungi nnyo beera ng'omwekwata namba y'essimu ojja kubeera mpozi ng'ogifuna ku flyer gy'olaba eyitako awo wansi oba si kyekyo mukubire kale ku namba eno yennyini Maria's juice munnange weefunire ka juice ak'omulembe noti 7556 noti 341 ngambe noti 7556 noti 341 339 osobola okubeera nga weefuna ka juice ako ak'omulembe ne BOCAT Studios tukujjukiza nti bakola audio ne video gwe upcoming aliyo ng'oyagala kubeera ng'okolayo oluyimba ku ssente ensaamusaamu BOCAT Studios weeri okubeera mpozi nga ate ekikolera bulungi nnyo nga togambye nti oba ki bakikolera bulungi nnyo nobeera nga ate bakuyambako ne ku promotion ku noti 754874 kujja okubeera mpozi nga ate obafunira bannafa BOCAT Studios olunaku olwaleero tuzze ne stories ez'enjawulo ne katutandike nene ya NPA oba giyite ya National Promoters Association kino nno kibiina ekigatta abategesi b'ebivulu abamu si bonna kuba ebibiina bigatta ebibiina by'abategesi bingi tulina Mpuneti tulina NPA tulina Simayanani bingi ebiri mu ggwanga lyattu Uganda kati kino ki NPA kikibiina ekirumizibwa kibalumiriza okubeera nga kyekyalya ssente za Salimusale in the name of Abayimbi in the name of abategesi kakati kivuddeyo n'olukalala mpozi ate olw'abayimbi ne bagereka ne ssente ze balina okubeera nga bafuna nti omuyimbi gundi bw'oba omutegesi tolina kusukka ssente bwe ziti bw'aba tayimbira bwe ziti abireke okusinziira ku muntu nga bw'abeera ali ngenda kubeera nga nkusomera abantu bano okusinziira ku ngereka gye babagerekedde newankubadde abayimbi ne bannakatemba bavuddeyo ne beekubira endu ne bagamba kati abo abatali bayimbi abatali bazanyi bakatemba batugerekera batya ssente bweba tebaagala tutegeke batuleke ffe tetulina bagambako nti mututegeke be bajja bawuunyeera kakati kantandike top on the list omuyimbi gwe bagamba nti gw'olinza okutegeka ne ssente nnyingi ye mukulu Bobi Wine era bamutaddeko obukadde 2 nti bw'oba onoomutegeka tolina kusukka bukadde 2 David Lutalo yazzeeko bw'oba onoomutegeka tosukka bukadde 6 gw'ayagala okumugula Shiba Karungi bw'oba onoomutegeka tosukka bukadde 5.5 bw'agala okumutegeka Eddie Kenzo bw'oba onoomutegeka tosukka bukadde 5 abontegedde tosukka bukadde 5 nakugambye ebintu bino si ffe tubikoze wabale bebagereka sente zino zetukusomera si nti abayimbi ze bayimbira wabula bo okusinzira ku bategesi bano bagamba nti ezo zezibasaana zezibajaamu olw'ensonga nti mulimu kati abamu abayimbi abasala kituufu waliwo abayimbi abasala nga balina naye ate kisinze oli principles zitya tugenze wa Dr. Jose Chameleone tosukka miliyoni 4 bw'oba onoomutegeka gw'ayagala okuleka Dr. Chameleone Winnie Nwagi tosukka miliyoni 4 gw'ayagala okumutegeka Rema Namakula tosukka miliyoni 4 Spice Dan tosukka miliyoni 3.5 Misa Simakula tosukka miliyoni 3 kale ku 3.5 tosukka waawo King Saha miliyoni 2 ku miliyoni 3 Fikfa Maika miliyoni 2 ku miliyoni 3 tosukkawo Waiki Benda miliyoni 2 ku 2.5 tosukkawo Grenade Official miliyoni 1.5 ku 2 Azawi miliyoni 2 ku miliyoni 4 Abebe Cool Big Size miliyoni 1 ku miliyoni 1.5 asajja nga balinga ate bamukewusizza nnyo bano balimba Vinka miliyoni 2 tosukkawo Ronald Mayinja emitwalo 2 ku mitwalo 4 Big Eye
emitwalo 5 ku mitwalo 8. Juliana Kanyomozi miliyoni 4 tosukkawo. Catherine Kusaasira emitwalo 8 ku kakadde. Juliana Kanyomozi twakasembe okulanga bakola ekivulu kye ku miliyoni 24 ate bano bamuwadde miliyoni 4. Geoffrey Lutaya miliyoni 1.5. Mathias Walukagga mitwalo 7 ku kakadde kamu emitwalo 2. Irene Namatovu kakadde kamu. Aruna Mubiru kakadde kamu tosukkawo. Palaso obukadde 3 ku 3.5 tosukkawo. Fred Sebatta akakadde kamu. Eddie Yawe akadde kamu. Pastor Wilson Bugembo obukadde 2. B2C obukadde 2. Bwe batebegerese ekyapana kisayiningibwako Andrew Mukasa owabajjukirya process ne bawerezaako Uma ne bawerezaako ba promoter bonna ne bawerezaako ne minister wa gender ne URA. Nkitegedde wamma. Nera kibeera kibalya mwandibanga mwagala bayimbi bano beewugula emisolo emingi naye nammwe kyandibanga kibalya abategesi oyinza okugamba nti bamuwadde ezo ssente ku mulyango ne zijja nga bafunye obukadde 2 bwebanga bakopinzeeko URA kyandibanga eyo gye bakivuze gye bakitwala obadde sinnabategeera lwakuba waliwo omuntu agenda okiraba agambe nti omuyimbi wange mumuwewudde nnyo kati babeera nga abakikube in favor of Bebe Cool bw'abanga asasula akakadde kamu n'ekitundu oba kamu muba mulusudde mu Bobi Wine era Bobi Wine gwe baba babikiko omusolo omungi ate atakyayimba Uganda naye era baffe lwaki mmwe temwetegeka mwe nga abategeka ebivulu kubanda be wano mugize nnyo abayimbi mubatadde nnyo ku mbeera nti balayisi bali chiipu tebaleeta bantu ebyo byaba National Promoters Association ekiwayo ekimu ekyabategesi b'ebivulu ekikulirwa mpozi ate coordinator waabwe Andrew Bajjo Mukasa be bakoze engereko eyo si ya BOCAT TV wabula yabali ba promoter abagamba nti mukulaba okwaffe okusinzira ku muyimbi ono abantu baleeta alina kusasulwa ssente bweziti okusinda ku kino alina kukola bwekiti naye kati munnange ogenda bbala we bayingiza basooka complaining abagamba ebivulu baseera nnyo bla bla kati ogenda biraba mu mawulire amalala wabaddewo amawulire agatambula nga galaga nti Gen.Saleh yawagira oba yabaddeawo obuyambi Elias Lukwago mu byobufuzi ng'amufandinga amufacilitatinga mu buli kimu ng'amuwa ensimbi okubeera nga atambuza kaliya ye ey'ebyobufuzi n'ebyobwalooya kati ng'ekiwandiika ekyo kiraga kyasooka ne kifuluma wiiki emu emabega nga kiraga nti Gen.Saleh ajjenta mu kuwa Lukwago obuyambi abasooka okifulumya baali ba Nairo Post FDC ne Lukwago ne bava ne bagamba you should disregard this saturating information government ekozesa emikutu nga gino okubonoona erinnya ly'abalwanizi b'eddembe okwonoona erinnya ly'abakulembeze okwonoona erinnya ly'abannabyabufuzi abali waggulu bonna abalaga nti bagikuba bagitwala ne bateekawo propaganda giyite blackmail Lukwago nga bagamba ne FDC abaffe ebbaluwa eno tuzemu ne tugifuna mugiraba awo ku screen nga bwetambula omukono nange simanyi mukono gwa Gen.Saleh bannaye munsaasire omukono gwa Gen.Saleh munsaasire sigumanyi naye ye ebbaluwa etambula era nga yabadde esoma bweti yabadde eri kapapula ka NRC namunkekeera Rural Industrial Center nga deeti yawandiikibwa nga 3/12/2022 omwaka oguwedde yasooka na kodinga mu beefulazi Efesiyamu chapter ey'okubiri olunyiriri olw'12
n'agamba bw'ati, Dear brother Elias Lukwago, the Lord Mayor, Kampala City, I'm very offended about what you have said about me and the power that I'm misusing. I've withdrawn all the support I have been giving you in your fighting political ambitions until you apologize. Otherwise, like Archbishop Semogerere said, obuli mutta n'obukyayi. Sikitegedde bulungi ekyo, obuli mutta n'obukyayi na nkulabye nabwo. Uganda yakusabira nasako omukono wansi wali eri, naye nabagambye ebbaluwa eyo sinze nagiwandiise nange sekakasa mukono gwa Gen.Saleh ne kati yesatulatinga ku mikutu gyonna egya social media, yesatulatinga kati genda naawe ogyesomereko olabe eddala kituufu. Abaffe Lukwago tubadde twebuuza lwaki bino bitambula. Tugenza okukitegeera nti yabadde agambye agenda kufulumya olukalala lwabo bannabyabufuzi n'abo abanene abali mu gavumenti ne mu KCCA ababbye ssente za gavumenti ne babba mpozi ne ssente za State Council okubeera ng'ekona enguudo ne zibeera ng'ekibuga Kampala enguudo mbi buli kimu nga kibi. Wano nno Lukwago yabadde agenda kufulumya olukalala lwabo. Ndowooza ne bamusoosa ye kyayise blackmail. Sikikakasa bulungi, nange mbawa bubiri ndi wano eno, nange mbirabye ku mikutu gye bitambula. Blackmail oba si blackmail? Baagala kuzibiikiriza lukalala lwagenda kuleeta olw'aba government officials ababbye ebintu bya gavumenti, ebintu by'eggwanga, oba kituzayo ku kiti kye tubaddeko nti wabadde nga bwe bitambula nga bagamba President Museveni esooka n'agamba bayo mwaka 2020 oba mwemeka tewajja kubeerawo opposition, wajja beerawo ekibiina kimu kyokka kya NRM. Twali tuli awo Mao ne bamusika mu DP ne bamutwala. Ebyatambula nga Kazibu Bakiri bakamulonda mwabiraba nga biraga nti wa NRM era yebadde mwana akasente kakozesa. Ne kiddayo ku kiri nti bagamba nti Kyagulanyi ababaka be balina abasinga ne bakansala abasinga ba NRM ne wankubadde beerimbise mu NUP. Abaffe Kyagulanyi bw'aba ayina ensolima, Besigye nga naye ayina ensolima, ddala Uganda eyimiridde wa? Si yakusabirwa nga omukulu bw'agambye Gen.Saleh. Munzikirize enkombe wano eno, nzireyo nnoomye amawulire ate amalala gemba mbaleetera. Nze SULA SSENYONGA, BOCAT TV tubabeerako bulungi nnyo. Subscribe ngo like sharing waka waffe BOCAT Studios. Emirimu audio yagala okukola bw'obanga oyagala n'okukola obulango bwa audio ne video nabwo tubukola bulungi nnyo. Beera ng'otukwata obanga otweyuna. Maria's Juice mbagambye munoonye essimu ye weri waliri nga tutandika video eno ng'etandika, ojja kubeera ng'ogifuna bulungi nnyo. Mubeere bulungi, mweraba. BOCAT TV, Nera.